okufuna omwagalwa kintu kyangu nnyo. Kyangu nnyo wabula okufuna omwagalwa w'ebisaanyizo byo kye kintu ekisinga obuzibu mu nsi yonna. Kyova olaba ono puroguramu abanoonya twewaayo okulaba nga tukubeererawo okunoonyeza oyo ow'ebisaanyizo bye weetaaga. Bwe tutyo tuba tuzze buli lwa mukaaga ssaawa 5 ez'ekiro era n'olunaku olwaleero tuzze tukuleetere abo bennyini olabe oba ebisaanyizo byonna by'oyagala biri mu bo. Nze Patrick Kibirango nange Mary Nambwaya twagala tusooke tukulage abantu baffe be tulina olunaku olwaleero. Kaakati muto wange ono ayagala kuwoowa y'ensonga etulese wano. Kwafunye nna naye nga musiraamu. Bw'abanga si musiraamu ajja kukkiriza okusiraamuka. Kisinga okuba abasajja ku mubiri. Kabina. Akabina nako kalina. Nako kalina. Abasajja baagala nnyashi ennaku zino. Nnyashi. Kyekyo kabina. Wabula nga tetunnagenda mwanoonya waffe asooka. Katusooke tukulage ebimu ku bitono ebimukwatako. Kaakati muto wange ono ayagala kuwoowa y'ensonga etulese wano. Lwaki gwamwogerera? Mwogerera olw'ensonga nti yafunamu obuzibu, afunamu ekirwadde. Yali ayogeranga nze nga musajja alinganga bwendi ng'atambula ng'ayogera nalla n'amugerera ekirwadde kyamukuba ki stroke. Tumutwala mu ddwaliro n'asirika. Tumala mu ddwaliro emyezi ng'egi ng'asirise. Ne batusiibula n'adda ewaka. Ngenda okuddamu gira nga mutuufu tayogera. Ng'asanyaladdeko sayidi eno naye ng'asigadde mulamu. Kwogera kwokka kwe kwamuvaako mu ngeri y'omusajja okuba nti omusungu kyali kkiriya. Nti musajja ayimidde. Kakati we yafunira obuzibu obwo tugenda kuwoowa ng'amaze n'okufuna omukyala. Kakati olw'obulwadde obwajjawo omukyala ne bamutwala n'atafuna mukisa ogwo. Kati bagenda okuva mu bulwadde nga mutuufu ekirooto kye kyali kyakuwoowa. Yanannyonnyola nga mutuufu njagala kuwoowa ekirwadde eky'obulwadde kasita obulamu bukyaliwo naye njagala kuwoowa ntunoonyanoonyako. Kati alina TV ye mu nnyumba. Alaba kubanoonya n'alaba nga naye nalabye waliwo n'omusajja yazze nga ye talaba naye bamufunidde naye nange salira amagezi tugende ontwale banze ndaba naye soogero njogerere nyinza okufuna omukyala nga tukozesa omukisa semberero ndabe amanya gaffe n'amanya g'omwami Nze Burhan K. ono ye Muhammadi Lubega. Ayagala mukyala wa kika ki? Ayagala omukyala nga muwanvu oba nga mumpi. Kwafunye nna naye nga musiraamu. Bw'abanga si musiraamu ajja kukkiriza okusiraamuka. Ng'asobola okusaala kusoma obusiraamu n'asaala eswala. Bona omusajja asaala eswala ezi everyday. Kakati atya Katonda omukyala ng'atya Katonda ng'asaala eswala 5. Ng'era musiraamu waddala. Omwana wa si musiraamu nga mwetegefu okusiraamuka asoma obusiraamu akole ki abeere ng'asaala. Ebyenfuna omusajja ono musajja akola. Alina omudaala gw'engatto atunga ngatto mu kibuga mu Masaka omwo. Era akeera n'ajja n'akola n'amala n'addayo. Era ayinawo n'akasente ke ke yanteresa. Kakwatayo akanteresa nze. Singa wabaawo ekikuttemu tusobola okukwata akasente kali. Era ne baba nga bakoza era ayina ewuwe tapangisa. Ye alina kyayinza otukoleramuko okulaga nti kye tuliko kye akisiimidde ddala. Medisebo olina omukyala omwetaaga.
mwetaaga. Omwami waffe gwe tunoonyeza omukyala ayinayo ku baana? Mwattu tayinaayo. Omusajja ono tayinaayo. Twawangaalanga naye yabeerako naye Rwanda naye ng'abakyala ababeeramu naye ng'atya okwenda ng'ababeeramu nga kale mikwano naye nga atya okwenda ng'ayagala kuwoowa nga tannatuusa kirooto kye ate yagenda okutuusa ekirooto kye awo we ate we yafunira obulwadde nga tazaalanga mwana era abadde tawoowangako kati naye ng'ekirooto kye kati kyakwagala mukyala. Omwami yasomako ye? Yasomako ekitono. Osobola okuwandiika. Asobola okuwandiika Oluganda n'Olunyarwanda. Omukyala ayagala kukoma ku myaka emeka? Medi omukyala oyagala nga kuva ku myaka emeka era kukoma ku emeka? Koma ku emeka, kuva ku emeka waliwo kuva ku 2, ku 3, ku 4, ku 5. Oyagala kuva ku 3 paka ku 5. Ebyomukwano ye abitegeera atya? Omukwano ogutegeera bulungi. Omusajja ono byomukwano abitegeera bulungi kubanga emirimu gye yali akola yali ayina ekibanda kya firimu ng'alaga firimu. Kati yali ayimiridde nga tannaba bulamu ku Kampala. Asembayo koyinza okugambayo abantu n'abali puroguramu abanoonya? Akasembayo kenyinza okugamba abanoonya bannange mwenna abali eyo bw'oba ng'ogezezaako mu kunoonya omukyala n'akubula wadde nze saafunira wano naye oyinza okugezaako Katonda ayinza okuteeramu omukisa munnaaye kuba ensi yonna bukedde era bw'ensi yonna oyinza okugezaako n'osembera na wano oyinza okufuna era babeere nga bagyettanira. Omuntu oyo anaaba asiimye omwami abeera agenda mufuna atya? Anaaba asiimye omwami ono aba akuba ku nnamba yange y'essimu ne twogerezeganya ne tubula ebyetaagisa ne tumubuulira. Eri nnamba ki? Ennamba eri 0758 588 259. Ngabo kakasa nti anoonya waffe asooka yandibanga ebimu ku bisaanyizo by'ayogedde byo byennyini bye weetaaga era yoyo omutuufu gw'oyagala wabula katugende mu kuwummulamu katono tumale ate tukomewo. Patrick, leero nga wafulumye nnyo. yazuze embeera naye nkakasa naawe abalala bakakasa nti nambwayo naawe wafulumya. Mukwana ennaku zino nagamba kenkola puroguramu y'abanoonya nange nina okubeera nga anoonya era nnoonyeza ddala omusajja omugagga nange nasazeewo kwetega ne ŋŋamba 7 stars kenteekemu obwambalo. Nga tuvudde ku nsonga za nambwayo okwetega twagala ate tukulage anoonya waffe addako tukakasa nti gwe omusajja yali eno ali eyo ono ye mukyala gw'onoonya ow'ebirooto byo. Amannya gange mpitira Birungi Sharifa nviiridde Uganda nina emyaka 25 nasomako paka senior 4 ninayo omwana omu nze ku Bukedde TV anoonya omwana.
Eyo abasajja basinga kugamba ati ki ekibakuba ku ggwe? Nseko. Akaseko ako kasimayiroko kabaleka kabatengudde emitima. Mufunze wakatengula bameka emitima kuteebwawo. Nsimanyi. Ndaga tisobola kutegeera. Bwe wasembayo okutengula omutima ki ekyabaawula? Ekyatwawula? Ekyatwawula biwanvu. Kiki wali tomutegeera? Kale kangambe responsibility. Nali sinyinyiza nemugamba kamute. Yali talina buvunaanyizibwa. Nze maama nze taate kamuleke. Okay. Naye watali ekyo tewaaliwo bizibu birala byonna? Tewali naye obuvunaanyizibwa oba gwe wali omusuulira ng'obuvunaanyizibwa bwonna obulekerayo? ate nga yali abulekera nze maama nze tato. Kati bw'obadde awo kogwako okyuseemu mu mbeera. Gese Mumaze ebbanga kiwukyanga mwawukana? Mwaka gwesi. Mwaka mulamba. Mwaka mulamba gwonna obadde awo teri agamba weekuumye. Obaddewo naye balimba. Balimba nnyo. Basajja balimba nnyo. Ng'oggyeko obulimba biki ebisinga okunyiiza ku basajja? Ekyasinze okunyiiza obutampulya ebyetaago. Ekyo kyekisingira ddala okunzijjako. Omuntu atakutuukiriza bweyagwetaago. Balimba nnyo. Tulimba nnyo oba balimba nnyo? Balimba nnyo kalira. Abasajja balimba. Kintu ky'omusajja kye yali akulimbye naawe ng'ojjuwa okijjukira ogamba kale omusajja ono yankwata ku mutwe. Bannange ekyo osobola oba ng'okijjukira? Ate gwe kye wali olimbye omusajja kijjukira yadde kyogala gwe tolimba? nze sikitera kulimba. Oyogera amazima ge? Ebiseera ebisinga njogera amazima. Nze njogera amazima olimba Kale ku mazima ago gennyini g'oyogerako oba osinziira otubuulire ekika kya musajja ki gw'oyagala, yalibadde wa myaka emeka, byonna byogere. Ekika ky'omusajja gw'oyagala? Kyekiri bwekyo nga oyagala musajja afaanana ki? Agala musajja nga wa black, muddugavu, muwanvu, ng'alina emyaka 3 paka ku 38. Njagala omwami ng'akola, omwami wa buvunaanyizibwa. Omwami oyagalayo alina abaana oba nga talina? Newabeerayo n'abaana nga 2 3 tewali buzibu kubanga nange nina omwana naye omwami omu. Kati taata w'omwana tajje n'abatawaanya? Nedda namuta. Wamuta? Ye takomawo n'akutawaanya? Tasobola kukomawo kati nze asalawo. Ate omwana ye alirida? Omwana mbeera naye. Obeera naye? So oyagala omuntu newaba ng'alinayo omwami newaba alinayo omwami tetokirinaako buzibu? Sikirinaako buzibu yadde alinayo abaana be nja kubeera naye. Ate ekyeddiini kyo tofaayo newaba wa ddiini ki? Eddiini gye njagala musiraamu. Musiraamu. Oyagala musiraamu. Eddiini ogimanyi? Yo ngimanyi. Ngimanyi. Omwami ono gw'ogenda okufuna omutegekedde ki? Bingi yemutegekedde. Ebyo byennyini ebingi njagala ombulireko ebintu bina byokka ebirala ajja biraba nga nze. Ebintu bina byokka by'otegekedde omwami ono. Nina asuubire okumulabirira ennyo. N'okumufaako? Okumufaako. Ebyo 2 wabulayo 2. Wabulayo 2. Omwami by'omutegekedde ajje ng'amanyi ddala kyekyo. Nze. Ate tomuzaalireyo ku baana? Tomuzaalireyo ku baana? Yakuza. Anti tomubuulidde mubuulire by'omutegekedde nti omuzaalidde ogenda muzaalirayo abaana? Namuzaalira abaana baagala bonna. Bonna byaba muzaalira? Newe kiba kikumi onaakizaala? Ekyo nja kukizaala kibeera nga kisobola. Okay. Kizaala. Abaami baagala nnyo abakyala abakola okola? Nali natubeera sikola. Naye bwe tubeera nga ansiimu nsobola okwogerezeganya nenkola kubanga ndi mukyala mukozi nkola. Nkolako nsobola.
Laavu ogimanyi basajja baagala laavu ogitegeera Laavu. Laavu ngitegeera abasoga tetutegeera nnyo laavu. Laavu ngimanyi. laavu ogimanyi abasoga mulina omukwano kati mukobere mu lusoga waliyo omusoga akulaba abasoga bo tobaagala Nedda baagala naye. Baagala mawanga abiri. ayagala mawanga abiri Baagala Abalango n'Abaganda. ng'oggyeko obulungi bwo kyama ki ekiri mu ggwe omusajja agenda okutwala kyagenda okwewangulira Kyamu ekiri bingi. Mwami wange yagenda atubbireko kati kubanga omwami ayagala jje ng'ategedde ekyama ekikulimu ensonga za laavu olimuka Bimuka. akamubuulire ti ensonga za laavu zolimuka Ensonga za laavu bimuka. omusajja kyosinga okwagala mu musajja Kyensinga okwagala mu musajja kundabira nakunfaako. emirimu omanyi ogikola Teri mulimo gwe ntamanyi. Ogubeera nga tukola kibaali kintamanyi. okay omusajja akusiimye oyagala atandikire ku ki Asiimye okutandikira gaba omwami wabeera nga asobola aggyeko ewaka akyaleko ewaka. ate ensonga z'omusaayi obulamu oyimiridde ota Obulamu nga naakamulaba twagala nsooka ne tugenda ku musaayi. bwe muva ku musaayi nga kiri kiriya Nga kirikiriya awo akyaleko ewaka. oluva ewammwe Nvuwammwe ewaffe nga tugenda. ng'ogenda ewaka olwo olutuuka ewaka wakatuuka osooka ombulire ki ekisooka awo omusajja akututte Bingi bisobola bitegeera omandiika yayi. naye ng'omutegekedde kabbo ka muwala nga ggwe omuntu olowooza ku mubiri gwe kirungi ki ekisinga okukuba abasajja kisinga okukuba abasajja ku mubiri Mumwa gyange giri gitya mirungi. nkiraba ate bwe tuva ku mimwa ki ekirala Kabina. akabina nako kalina Nakumu kabina. abasajja baagala nyashi ennaku zino nyashi Nyaasi. kyekyo ekabina Akabina baagala nnyo binazigimaka. n'akabinako kale omusajja tofaayo yasoma kyenkana kye Tefaayo yasoma kyenkana kyabeera ng'akola. Ngamba buvunaanyizibwa okusoma si nsonga. ninawo omusajja alina ssente tamanyi laavu ne ninawo n'amanyi laavu agenda kukubika laavu obufe bufi naye nga talina ssente otwala kaayo Alina essente. nga n'alina ssente yadde talina laavu laavu kyogamba ssente zikusingira laavu Yes. musajja nga yakubise laavu obulungi oyinza okwerabira ssente Nedda. Nedda si. Laavu tegula mmere. Bw'ali kubika wa just wa laavu. Anjagala artist alina byombi. Alina ku ssente ne ku laavu. ate mbanyi tukuwe laavu ssente tuzitwale ate alina ssente wabanga akomawo leeti jjukira wangambi toyagala akomawo leeti Nambigumira. kasita omusajja aba ne ssente okuma Nguma. ale omusajja akusiimye akube ku nnamba ki 074 60 85 059. neyagiddemu 074 60 85 059. Sagara Bwatyo bwe tuyimiridde ku budde obwa Georgina Gardens nga tukutuusaako program abanoonya ebeerawo buli lwa mukaaga ssaawa 5 ez'ekiro. Katusuubiremu abo bonna bonna b'olabye ofunyeemu gw'oyagala. Mbadde Mary Nambwa wamu ne munnange nange Patrick Kibirango tukwebaza okuba ng'osazeewo Bukeerere TV
ate era twongera okutegeeza nti ffe buli lwamukaaga tugenda kuba tukutuusaako ebijuju ebisalawo ne baana balenzi. Sule bulungi mweraba tubaagaliza Idi ennungi. Mulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu Abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.